nze manyi business buli bwenkola ennyo neeyongera okubeera omukambwe kati ate mbagambye mu February ninayo olulwana kati saagala ate kulinda ntandike ku traininga mu February training ngitandise kati era kintwala mu camp kwongera kati Fungu bwe najja okuba naye ku boxing day ngenda kubanga nkoze ku live sparring era bwe namaliza okuba Fungu nganzayo mu camp paka ennaku z'omwezi nga zituuse zengenda okwana mu February so Fungu nze nina okugenda nkole camp wadde ogamba gwe tosogenda ku camp naye nze ngenda kulaga nina obuugi nina ebyokulya ngenda kutrainingira era ekyo saagala nkugambe kubanga business y'okulwana e business yange kwe kulwana am a brand so kati ngenda kola ngenda kukomawo nga ninga omusoto omukubeko omuggo era kyekintwala nconcentrating bwe maliriza kisekka bwenti ne mugamba ashibula era abawagizi bange ngenda abagala campingako ne Golola Moses tugenda ku Mountain Elgon waggulu mu kibira eyo gye ngenda okukolera meditation kati nze ndyoke nkomawo era abawagizi nze njagala muŋŋambe eno enkodomali njikubire mu lawundi yakumeka kubanga njagala musalewo mukube mu esooka mukube mu yokubiri nsooke nnyumisemu kabisi kandagala kubanga ngenda kukomawo nga ndi hadi nga ndi mugumu nnyo nze mbabuulire ennaku z'omwezi 26 akamwezi wendi This is Golola Moses of Uganda. Mbakola mwena Kawempe Matuga Luwero Chebando Kampala Uganda ngenda kusomwezi 26 egenda kubera boxing day ngenda kutunka n'omusajja waliwo yansabye challenge omanyi najja nembagamba nti ngenda kulitayalinga ne buli bwenjagala okuteeka gloves wansi ng'oli ansaba ate ng'omusajja omulwanyi nze master wange yangamba omulwanyi tatya kufeesinga mulwanyi era buli bwotya shega tokyasobola abala bawuza Golola anti mukadde naye buli omuzize mukubawuza atyo zina ekitokola emyaka gye nina sigimanyi bambuuza how old are you mbagamba my years it's a century of years naye nga mwena mbakowola ndi wano ne mu warming up naye nga munaku nga 5 maaso ngenda kubanga ngenda mu camp njagenda ku mu nsozi z'Embale ngende ndi okumalewa njagenda concentrating mu kubanga kati obongo tebona concentrating kati manyi ogenda keyo nensirikirira nenkola training kati wano for just keeping fitness